Lwali lumu omwami yakomawo ng'atamidde n'aŋŋamba emmere eriwa ne mugamba munnange mwatulegedde afu y'akawunga abantu 7. Obwogo bwe nasimye bwabadde buto ate omwana wange sikyalina mabeere. Ffene gwe twatemye abaana bakomyewo okusoma ne bamulya era bamunyweddeko mazzi gookya bataddemu omujaaja. Saasigazza mmere yampujja empyezi. Nnyanga ozibala 1, 2, 3. Kitwale ono yenze omusajja ndi waggulu wa ogambye otya kaddewo ono yenze omusajja ndi waggulu ku buliri ate no si buliri wabula akaliri ali kungulu kati akukuba ate namala okuyisaamu empinnya nakukwata mu bulago kankutte ndaba ne wamwe tebammanyi kyekyakukomyawo wannakuyita kyengambye nti omwana omuwala bambi kwegamba okukukubira waggulu wano kyekyali nga yalaba nga omusinga manyi oyinza omuddukako ngambye ebyo ebiseera nga ne we yali ankola ki nga nze natwala ekya mama wange era nakati mama wange taata agenza okufa tamanyi musajja mulala nteekako n'omukono gwange nga nkwata nnyo mama wange bwe yali nga akula nga tulaba taata mama yali taddamu taata mama ye nga ne bamuvuma taata bansonyiwe kati era we yamala okumpujja empi ne nnyimukawo kati mba nnyimukawo n'aŋŋamba ye nga tokaaba nga nazimanyiira nga tokaaba abasajja mujooga ogabuuza otya mwana wa munno nankomyawo nakwongera jukira omwana wa myezi 5 kyalimu lunaka weri okunyonga yankuba ekikonde mu lubuto nensesema omusaayi mulamu wange twali mu nnyumba y'emu kuba yali nnyumba nene luumu 4 n'amugamba naye gundi omukazi gw'otuntuzawo otyo tolina ky'omuwadde yasiibye enjala lwaki tomuleka nadda ewaabwe ogenda muttira wano kankitte nafuluma ekyanyamba nti omwana yali yeebase nenfuluma nentula we nti muyembe gwali awo gwasikatira we guti kati olw'ennaku ennyingi ne bakawenti musota ne gujja ne guyitawo we guti ndeka naawe nze yankugamba mbitegeera era naye bw'aliba alabye ka vidiyo omuyembe agumanyi gumpi ne kumalala ewaabwe ne gukkiya ne gujja ne gunezingiriramu we guti kati omutwe ne gukutunuza waggulu kati empewo y'essaawa awo 19 ensisimula ngenda okuwulira ekintu kinyogoga kiri mu bulago kati bwenakwata wenti kumbe nago ngukoze eki ngukutte ne gukyusayo guti omutwe era nasigala ntudde we ninga kati ekuba kuntema gunteme nfe Tronas Media gwe mukutu kosanidde kubanga weekuumira tweyanzege mwenna abawayo obudde bwammwe ne musalawo okubeera nga mubeera naffe ne muteekako data abamala nolaba vidiyo yonna interview n'ogimalayo tweyanzege manya nga bulijjo Tronas nga tuli ku mukutu kubaweereza ebiwoobe mu nsi y'omukwano ye program nga tuli n'omugenyi waffe olwaleero agenda kubanga sijja kujjula ebitanaba kujja agenda kubanga abeeyanjuli ababuuzaako awo nno lukoye naye atubuulire ti ebiwoobe mu nsi y'omukwano kiri kitya oba ali bulungi ye talina ttabu tusanyusa okukulaba buzaako omulabi wa Tronas Media mbalamusiza bassebo ne bannyabo nze abalamusaako Nandegeya Margaret yes ayagala okummanya osobola ogenda ku TikTok owandikamu Nandegeya Margaret osobola okulaba vidiyo zange zonna nontegeera nviiridde awo kumpi Masajja era nga mbalamusizaako abasiraamu salaamu aleikum salaamu alaykumatullaahi abakatuliki abalokole Yesu yeebazibwe mbalamusiza mbagala nnyo mwenna ate bwe tuvaawo ne Masajja singa ogiramukko noweesirisaamu tuddawa okuneebasa
ng'omukago wedde. Oye. Awo gundi awo kumpi mukono buyikwawo. Muri be buyikwe. Tetuli abantu. Okay. Tuteekako ekyokulya abantu. Mwabatasera. Afa batasera. Okay. Muri nga bano ngono wono kubiti ono mukunja. Tuli kilasike, tuli balongose. Okay. Mwe mwajjanga biri biweddewo. Okay. Mwana we buyikwe mukono awo nno abagambye nti ye Nandegeya Margaret. Gwe tuli nayo olwaleero mu programu yaffe eno ebiwoobe mu nsi y'omukwano. Yakuba tutambula mpola naye awo nno tulabe yagamba atya kyali kitya naye maama kansoke mbuzeko basiraamu baganda bange mugamba mutya naffe tujja kuba tusiiga evvu temukitya abakakiriki ku Lwokusatu zijja kuba ennaku z'omwezi zeezo ekintu kitambule bulungi. Leero lutu eno twesibye naye nga abasiraamu salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Musiibe kama ajja kuwa empeera. Awo nno ntandikire wa mukama wange gwonna w'oyagala tenze mmanyiiwo kyensooka okugamba abawala abato bali myaka gyange. Oli muto? Sinabaweza 4. Okay. Nkyali awo era nawo ndaba sisikiriza sikukuba. Wanje? Onkubye? Wanje? Ebigambo byo. Naye bannange. Muli ogamba onkubye? Nze nkimanyi nkukuba kuba siri mukadde. Leka mbuuze nga tunagenda wa? Catherine kusaasira wali omusisinkanyeko? Neegomba nnyo mulaba. Wali omusisinkanyeko? Neegomba nnyo mulaba kuba ku TikTok yange buli omu Facebook buli omu angamba nfaanana omukazi oyo. Neegomba nnyo mulaba ate neegomba nnyo byakola. Bamuvumye naye talina gwe yali aziriza. Mwegomba nze mulaba. Waliwo omanyi lwaki nkiwuuzizza? Nkulabye nenzijukira nti gwe Catherine muyinza kuba mulina akakwate era musabe omunoonyi omubuuzeeko. Era nsaba maama Catherine kusaasira gy'oli. Kale Justin neweeba essaawa egi eyo nayo nnene kuba obeera busy. Neeba eddakiika 2 mutunuleko wenti mubuuzeeko nga muli babiri. Nti munaye taata wange kuba taata yaffa yakafa twamuziika nno Valentine sisobola dwerabe nga 14 nga 14 bali mu lava ez'ekisiru nga nze nziika kitange sisobola mwerabe. Sorry. Yasirikiramu akatono taata omwoyo gwe omukama gw'ekyumulo eky'emirembe. Catherine kusaasira Nandegeya yagala kusisinkana awo nno tulabe gugamba otya bw'omutunuulirako. Manyi oba muganda wange omanyi Catherine kusaasira ali full board. Nga nange nnoonya board si Catherine sesiriko nga tusinkana ate anyo okola obuntu buno bwati wakiri ndi mwaka haga bannange tuli kuki omanyi right honorable Nabbanja kuno omwana ali ku TikTok okwo kwaseka ogamba nti yeye bakuba nti Nabbanja mukulu ate oli muwala muto naye bafaanagana weewaawo mutugamba okufaanana si Luganda naye ate abantu abeefaanagana bandyesisinkanyengako obworomu oba omusinga ku ssente ng'omuwayo ku ssente. Waapa baavu bakabe batulaba kati oba oyagala olaba Catherine ng'akulaba geza omuvumi ajja kujja gwamuka gusobola okunyokera watali muliro naye kali newoba ofa era jagamba naye neegeza oyogere ekibi oba kale geza oteekewo omuliro omuka gunyooke olaba batajja n'ajja kukkiriza akulabe ajja kuba nnyambye mune yange mulabeko asanga we mulabako n'omutima gunaawona gunaakakkana. Awo nno tugende mu programu yaffe emboozi eryoke etuntumuke wano ebiwoobe mu nsi y'omukwano. Wali mbadde ngamba abawala abato bano abawala abaakatandika university abo abawala bayingidde ekyomusanvu omuwala akyasuna ebbeeri baddi yamwegendereza abasajja babuulira alaali kwanza essaawa zino
singa nalina time ezaayo akatambi emabega singa ndowooza nafuuka dokita oba looya. Kulwaki? Anti baatulimba wamala osuna ebbeere oba olaba ensinga eweddeyo ate kasi olaba nga liimuse bwe riti ng'olaba omutima buli omu agulabako agamba wooli osooka n'oweetunuulirawo ti muddawonagaa kati maama ne taata byaŋŋamba bye biti ng'ate nafunyeyo John ampaana mpaayo 5 mukwano ez'ettaano zikoma tannabakulaba w'ofaanana bw'anaakula anamala okuwa ettumbi kyentegeeza olubuto tajja kuddamu kutunulako. Ate nze ekinneewuunyisa omuvubuka waakufunisa olubuto ye asigala asoma. Emisomo gye tegifa ye asigala asoma ate gwe jjo ne gifa. Gwagambye ddawo nga bw'obadde ne babagamba nti ogende ku ssomero era osigala oli shemudi olw'oluzungu. Yes. Osigala shemudi osigala akabuto kali kati naye oli asigala ali flat. Nene ku ssomero tebakkiriza kwonoona bale abalala bagamba nedda obeera kibi eri abaana naye ate ye omulenzi asigala akola ki? So bawala bannange 25 18 bakayinga university eddiya yakwemaliramu bwereere. Ojja otunuulira ebbaluuni ng'ogifuuyemu omukka gy'okoma ogifuuwamu omukka gyekola ki? Okubijja. Naye singa oli aveeyo n'agifumitamu bw'ati yaba tasse bbaluuni. Kati wetwale nga bbaluuni gy'okoma okunyirira gye bajja okukoma okukula. Naye singa ofuna olubuto oba singa ofeedinga ani agenda okula? Kyawo mukwano badde nsabamu sooka omalirize ky'oyagala fokasinga ku ky'oyagala ebigambo biwulire naye bireke bijje wano bifulumire eno. Soma bw'oba okyalina time esoma soma. Soma wakiri ne maama watunda empale ey'omunda naye ng'osoma ojja kulaba ekiriddako mu maaso. Ekyo kibadde kyetaagisa. Bw'olaga omuzaddewo nti oli serious focus oyagala soma akikola. Era nze singa nali ndi serious maama wange yajja ttunda ne sikaati ninayanguwa owulira ate nembizibira wano n'ozibayo. Naye singa nawulira wano ne bifuluma singa siri bwenti osanga nandibadde oba nze nongosa abalwadde oba nandibadde nze nkwata bano ababbi ba gundi. Gw'owuliriza abaziba emisango. Nze mpulira abaziba omusango kuba oba oli awo gw'otudde wali nga oli muwuliriza wa gavumenti. Osanga oba oli awo nandibadde nze nnyamba abalala n'essaawa zino kati tebikyaliwo. Future yange nagittira wali we nawulira I love you sweet ow'ebitaano ate ebiseera byatuwanga ki genda kunogera wali omuyembe n'agukuba wakuwoomera. Yes. Kati bw'ogulaba gwali mu kaawu ate kati bamuyembe nawe kwetuli ensonga oziwulira anange yavaayo programu enaakuba musajja si musajja naffe abakazi tulina ensobi koza wentukidde otuuka wano mpise mu bimeeka mukwano okubeera nga ndi bwendi sijja bba wanviya kati nga tandise otegeera ensi nafunako omulenzi nasanga nga nzaddeko omwana eyali ow'ekivubuka oba ontegedde oli asooka akugisa mu ssomero biki ne bakuvuma ku kyalo ekyana kya gundi kisirwa deberebere byonna yoyo omwana atwefuna twali eyo ku nnyanja babayitawo lya abaana nkyali muto sirina kyemmanyi wabula natwala empisa za maama wange nti wobeere w'omusajja yalina okulagira olina okugonda ne waakukuba waba ayagala kyakiro muwe ng'ekyo kye natwala munange tuveera eyo atuuka essira ngamba kati wano tuveewo tugende ewa Nazaala Kisiraani tutuukayo kati oli kaweweevu agenda ggwa jjukira ku nnyanja temulima mubeera kuvuba byennyanja kasente kajja agamba mbeera kaserengeto kiriya kalituuka ewa Nazaala omba ntandise okwambuka ki ototuuse ku museetwe nyambukirira katutandika okwambukirira kiriya tukayo lava esooka ewa Nazaala mwena mugimanyi baswiti mugole lelelelele wiiki ewera
wiiki ey'okubiri gwandibadde omwezi nga munnange nno ebintu byasoba nzizaako omwana akumeka Lwakubiri. angamba ate wali buzibu tazzayo ku nnyanja kola wabula tusigaddewo bameka babiri mwenna n'omwami aliwa ffenna tuli bato nga sinaba kumalayo mboozi yange abasajja bano bamaama ntegeerera bannange ekisiraani buloolo si bonna naye abamu bano bankyali wa maama ate ono ajja kunnyanguyira bano balasiti booni si bonna temunkwata bubi naye abamu lasiti booni siraani nagawa buloolo mamizi boy n'otuuka n'omugulira sikaati mukazi we bagulira sikaati amala kwebuza ku maama mukyala wange mugulire sikaati mbuuza we wali ogwana wasooka buuza nnyoko nkwana oyo omuwala kati akasalo kwambuka okwambuka olusozi jjukira ndi mu myaka 10 sinanayingira 20 sooka oleke simba wakati oli mu myaka emeka nazaala omwana wange ndowooza nali mpeza 16 ali luddawo oyo musango gukyaliko tumunoonye ebyo biseera nali muto anti musango tegunavaako naye mama wange yabitekinga easy yagamba oba mukikoze musobiiza mmwe aliwo ye tumulabeko nga yawo nga yabomba dda abana bagamba kubomba kyova ngambye nti omuwala ali mu kusoma fokasinga osome nga yabomba dda kati wano woli ogenze wa Nazaala muli tudde bwembi babiri ewaka oli tazeeyo kukola Nazaala yalina okubalabirira akasozi katandise ate nno Nazaala okulabira nno nga yena omulimu gwakola tamanyi kulima wabula ate gwe baleese gwolina okuba mashini ey'olima ewaka oli mu myaka emeka awo nyingira 18 kuba n'omwana wange okumuzzaako yalina emyezi 6 nzadde 16 kati mwaka kyawo tunona mmalako omwana tananaweza mu mwaka nzadde omuvuni olulala bayita n'abaana y'ekisa ba family planning egira ebeerawo ate mwena mwali buto nga mukyali bufala ng'ebbugu muli kyali lingi nga sina na kye mmanyi temwagala asemberera munne oba ontegedde nga temwagala asemberera munne kasita oli asemberera munne buzibuzi mukwano nga nina okubeera olubuto nina okukeeranga ku makya ngende mu nnimiro nnime nina akaana kange ka myezi awo 6 kano ka first born kati ngenda olaba embeera etandise okukaluba obwongo obudda nti ewaffe tulina emmere tulya nemu ne tukiwa embizi ne tuwako ne banneyiba ne mama wange ayamba abantu nenziramu amagezi neŋŋamba kanzireyooko ewaffe twaleyo omwana wange deni nze enkomewo embeera enkube nga sirina agenda kolaki kuntekanya okupuleesha naddayo eri mama wange mwagala nnyo bannange yantunuulira bw'ati nakaabawo ayo nange nkiraba nange nebatandibadde maama nganze omwana wange akomyewo ng'ali bwati nkaabaho amaziga g'ekisajja gava wala naye era nkaabako ekisinga okunkwasa ennaku ate ye maama yakaaba naye ate taata yakaaba mbaddeyo taata yakaaba naŋŋamba kiki kye wali toyagala kye nali sitobola kuwa kiki kye wali oyagala kiki kye wali oba ŋŋambe nti asiri oluganda abantu manyi kiki kye wali oyagala kye nali sisobola kikuwa tunuulira omuzukulu wange w'omukoze ng'omwana akoze nga nsiwuse nsigadde magumba bwenti era nafukamya ku mavivi ne ŋŋamba maama ne taata nsaba kunsonyiwa naye nkomyewo si saakikola nti nkomyewo wabula nfune chance erekawo omwana wange kuba nali saagala bagamba nti ate ndi lubuto lwakumeka tebalulaba kati wano wentula wano wentosobola omanya nti kuva mu buto bwo tebwoli nze nali munene wankubadde embeera yanjuuzayuuza ne nali sikogga nnyo okubeera nga kasikero era we nabeerawo ebbanga lya mwezi 1 n'ekitundu alina ensala olwo ntandise ofuna omubiri maama wange mubbiddeko ekyama mmanyi omwana omuwala asera nani maama
lubuto. Mama nangamba kati ogenda kukola otya? Saagala taata abimanye. Kuba ate mama yanzibira ekyamanga simanyi nti okimanyi kitawo alowooza kuzaayo kusoma nga wozze. Nze ndi lubuto lwakubiri banzize ku ssomero. Kati nentunula ne ngamba ate taata wange singa nti mugamba nti ndi lubuto lwakubiri agenda wunga ajja nayiga okunywa omwenge ku lwange. Naye waliwo kabulaza kange akali akato bakayita Saamu kati kaakula. Nakagamba beera awo ngenze ku ttooyi nzijja. Saamu nkutumiddeko. Abaana abalenzi abo mubakozesa ensobi. Nkaagala nnyo. Nkugambye nze mbamanyi. Naffe nange nina abankozesa ensobi bajje bali. Nammwe mbatumiddeko mukimanyi. Namugamba beera awo ngenze ku ttooyi. Ttooyi yaffe yali kwegambe esuuddeko akabanga katini. Kati we nalaba nga asigadde mu nnyumba ali ku mimmonde. Nasala panya ndabe nga ntuuka kukola nsi nfune takisi enzize e Kayunga. Kabimbiri. Ew'omwami. Kiriya. Nina laavu. Nkugambye nalina omukwano. Buli omuntu gwe yali tasobola kunsuubiramu. Nga sese njagala kimu nkule n'akaana kange. Taata w'omwana kasita waali. Naakeranga n'ennima. Naye kye nali ndowooza si we kyali. Ne Nazaala kasita waali. Naye ndowooza bwe balaba nga nsudde ndese omwana wange emabega. Agamba kati tufunye tulakita, tufunye mashini, tufunye waliyo n'ente ezirima. Tufunye n'ente erima. Sijja kwogera Nazaala wange waali. Wankimanyi nja obutanda. Naye Kabimbiri awo. Otuukamu awo n'okkirira wansi eyo bayitayo Kalyowa. Nalabirayo ennaku. Tulaba guno omusana mugulaba e Kampala. Naye kasaasira ab'e Kabimbiri. Ate n'omusana gwake nga weetegekera nti waliwo emmere. Naye tewatemanga ffene n'omunywerako caayi oli lubuto. Jukira by'olimye. Toleeta wano bya kiralwa. Nedda. Eki. Singa wabaayo omuntu w'e Kabimbiri njagala ajje ku YouTube agambe nti oyo omuwala mumanyi. Ne si bw'ati we twamulaba. Ffene. Omunywerako caayi ne weebaka. Ow'olubuto. Kati ng'ate omwami yafuna sisitiimu ekomawo ng'atamidde n'akusimula empi n'okikkiriza. Olumala? N'oteekawo ssebujwavu n'ajabula ne yeebaka. Be bayita bamamizi boy. Tamunyumiza history. Garo child ngayina ennaku. Bamamizi. Nalyoka nensi mama nonzaala nga ndi mulenzi. Taliyo naye of course gyali awulira. Awulira. Garo child boy. Ngamba garo child. Anti gwe ogira n'oteekawo. Kati n'entambulira mu eyo embeera. Olwo olubuto mu kaseera ako luli mu myaka? Myezi ng'etaano. Nejjukira olubuto olw'emyezi 5 obeera oyagala nnyo okulya. Era nsaba Katonda omwana wange takola bye nakola nga ndi lubuto. Imanyi nabbako emiwogo. Baya Nazaala mu nnyumba. Wakati wali mmere, Nazaala anywa omwenge abula kwefutula nakati akyagunywa ndaba. Era waba ndaba akimanyi akyagunywa. Omwami yafuuka kireeresi ku kyalo tayagala kukola bw'agenda okukola wamalayo emyezi 2 akomawo na ddole ya 5. Kati waliwo abanja. Ate waliwo abanja mu lubuto. Ayenjala emuluma ayagala kali. Kasooli gwe nasimbye tagenda kula saawa eyo. Emiwogo gye nasimbye tegigenda kula n'ebijanjaalo. Ate wakasiriwo nzekka. Ninawo n'abaana ba mulamu wange basukka mu 2 5. Bonna batunuulidde gwe. Olaliddeko kufiya. Fiya. Buno obutooko bwakula nga ndiizi. Obwo bulaba. Kimanyi buwooma mmere. Buwooma ng'emmere teriyo. Kiriya. N'okabala nga katandise okuggwako otuuso. Buwooma ng'emmere teriyo. Okimanyi obutooko bwakavaayo buwooma. Nga kakatandika okuviirirayo bwe kati. Nga katandise okuvaako buno obuku. Bwali bukuwoomera olw'okuba wali alina ekibanja. Nakuyanjala saalina kibanja. Muwogo omubba waani? Kati waliwo neiba waffe. Kiringa olaba ennimiro yaffe ekoma wano. Kati ku lusalosalo nga neiba yagenda n'asimba emiwogo. Mmwe temubba muwogo wange. Yali njala era waba ndaba nsonyi. Yali njala. Osuza enjala
ate nokera ku ngumbi kwetonda okubba si kirungi naye waliwo embeera yali ebanja n'embeera yali enyigiriza kwe kujja eyo embeera n'etuukawo naye ng'ekisonyiwo Nandege akugambye nti musonyiwe tiyakikola mu kwagala si mu kwagala naye yakitegeera ati mugoba mubba ate yakitegeera ate okimanyi nti wotuuka okubba banamagezi agabba n'agatakulaga nti tebaakubuuza muwogo omujjawo ani agenda okumbuuza omwami tasiibawo wakomawo kiro nga tamijja ate wakomawo ekiro wasanga tewafumbye ezo mpi nakwata bulungi akambe kange nenkakweka wano bwentuwa nenzikirira mu nnimiro neno nga sirabayo olaba wano muwogo watandikira nga yeyasizaawo totakula ola woyasa wosala bwoti muwogo abeerawo wangi osala wano n'ogubala nga wegweyasa bwe guti noddamu n'ogusala enawasembe ati mbuya ogenda kumanya kyandi nabye muwogo noddamu n'obikkawo notekawo n'obusubi kati oba waviiridde eno kati ate sala ng'odde eri ebigere omeke nga shuwa nti obibikka nasala emwogo ng'etaano omwana oyo ali mukyakumeka essaawa ze owokubiri ono gwe nabbirako ali mukyakumi akola atya alina eddalu lingi gende mu maaso nokubadde sibeera naye bingi ebyatuukawo nga ndi naye so kati mu process eyo naddamu era nga kabayita nti amagezi gadda nenziramu nenzira ewa mmange naye tekuluno we naddayo ng'olubuto lukoze eki lukuze kati neŋŋamba wano sijja vaawo mpaka nga maze ezzaala akaseera ako kaali kazibu maama yafuna obuzibu ne taata nti olw'okuba taata yaddamu okubuuza muwala aliwa nga taliiwo maama alina okuwoza nono gwe walese ng'omugambye nti ngenzekere bannange kati nzirayo ndi lubuto maama yazirika baana abawala bannaye mwagala ennyo bazadde bamwe ate muwulirize mujja bakutula mugenda bakutula emitima ate abaaluno si be bali ebisiike mugenda batta bajja fa puleesa nzirayo maama era nga bazadde yankomyawo mu nnyumba nangamba kati wuuyo olubuto lutuukiridde oze naki ebiseera eyo omwami ndowooza yaddamu amagezi n'addayo ku nnyanja n'akola ng'ovuddeyo katonda nga wakamanyiiyo ewaka ewaffe tamanyiiyo nga tamanyiiyo nga mu bazadde maama kazaala mulenzi n'abala abaaliwo nga tewali afuna magezi nti omwana nti tumanye waava manye tebayita okwefumbiza wali weefumbiza nali neefumbiza kati mweyo process ntuuka okuzaala mukubira essimu ngamba bagambye sente mmeka nazaala mu gwa 11 kati ekyewuunyisa asooka okirabe first born wange namuzaala 210 second born namuzaala 211 mwangu nakulabiddewo n'abaana wakisa yali yakisa yakikomya kati yakikomya kati katonda yannyamba nti ebiseera bye nali nzaaliramu sente zaaliwo omwami yali akola naye ng'aliko bulaza wamukubiriza nti omukazi w'abandi omwana w'abandi omwana oyo akuleetera ebizibu kati mu pulosesi eyo nzadde maze maama ngamba omwana ono yeetaaga erinnya mutwala awo wenakoma okufuna ku mirembe sente wali yaziweerezeza eddwaliro kiriya olw'ensonga yaliko bulaza we emabega kati ogamba ngeri gye baweereza ne ssente ate maama agamba omwana ayagala erinnya ate kyetaagisa mwana myezi 3 tamanyi taata kanzireyo omwana akaaba nnyo asula akaaba naye akati mutwale waliwo ebintu bingi n'okumala ekizadde ebyo byonna mu ebiri naddayo bansanyukira bannange era maama we yamulaba bw'ati ondeetedde mujja wange ye Jovia nzo erinnya eddala sijja lyogera yali mutuuma naye nga sinaba kweyongerayo abawala abagwa mu laavu abaganda baleeta emisoso baali balina ensonga sooka omanye omuntu gw'ogwa naye mu laavu temweddira kimu simanyi onamala ozaala omwana we namanya nti omulenzi gwe ninamu omwana toddira kimu sooka oleke mpola mpola awo wennyini tuli mu program
ebiwoobe mu nsi y'omukwano. Gwe kiki ky'olaba awo sofa kiki ky'olaba? Abadde n'omulenzi ebbanga amuleese ewaka Nazaala waali oli mamizi boy nine maama teyasobola okubuuza waayo ovaawa gwani bakuzaalawa maama Nazaala teyasobola bibuuza kati ozadde omwana awezezza emyezi 3 tutuula batumu omwana erinnya bamutuuma erinnya tetulina ate ne mukika twafuna musujja waliwo omusujja ogwo gw'ekitentezi ngeje nali nkyali muto nasirika kati ate bwe namanya nti mwana gwe nzadde ate toddira kimu saatawaana nabbabuulira muziro gwange. Omulenzi yali tamanyi mannya go? Tamanyi. Nakati era ndowooza bw'omubuuza essaawa zino nti omukazi Maama Jovia yani erinnya lye ajja kugamba ye Olivia. Ky'ogamba omwana gw'olina gwesenga maama. Bankugambe nti nze nkugambye Abaganda balina lwaki baateekawo obuntu obwo ate era mbiwulidde luvannyuma nnyo nti bw'ofumbirwa omuntu nga mweddira kimu obufumbo bwo tebuwangaala. Tebubeerawo. Nkitegedde luvannyuma nga ntuse Kampala bambisizaamu eggaali ntomeza ebisenge bambisizaamu bazuka ndyoka ntegeera nti birabika bibadde by'amaanyi olaba obikubakuba bw'oti wano. Obufumbo nga wafumbiddwa kojjaawo nga bufumbiddwa wa kikaakyo muganda tebusobola kubaawo kubanga Katonda naye alina ensonga waliwo lwaki wajja bino ebintu. Naye nange Nazaala sigenda muyisaamu eggaali nengi muyisizzaamu bw'aba akitegedde kyeyatwala budde kumbuuza gwani bakuzaalawa ye wafuna obuzibu tugenda wa nga bwe mbuuziza nti bw'ogiramu bw'oti tudda wa kubanga ekyo nkutwala wa yakitwala kati bamala tuma mwana linnya nenkitegeera kyova abakazi bagamba abakazi tulina bingi bye tuzibira ku myaka 19 nazibira ekintu ekyo ndoza nakati nkyogedde leero. Amanyi omwana gw'omuzaalira nti ye mutaata we ye gundi ye taata we muto ate ye mwana kiringa kuŋŋamba nti omwana wo gw'ozadde yenna kalyangu ng'ate ewammwe mulina kalyangu oli mwannyina. Nagamba kize kyazize naganyeddemu naganyereka nga nyereddemu ddala kantuule. Wagenda mu maaso ate kati kuba nali mwagala. Tronaz Mart Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuleetedde emifaliso egy'omulembe egiriko eragala mufaliso gwa ssomero omugongo ogukuluma jangu mu Tronaz Mart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12 tutunda piro blanketi amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintosh beeyi entono tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe. Okumanya ebisingawo tukubire ku nooti 7 City View Gardens Nansana Bujuuko ekifo eky'omulembe omuntu w'osaanidde okuwummulira. City View Gardens tulina restaurant and bar ebisulo ebiwummulirwamu. Gardens ennungi ez'omulembe tulina sauna steam bath gym tukola ne massage tupangisa obutebe n'emmeeza tukola ne kekisi eza buli kika. Tusangibwa Nansana Bujuuko ku kyekawoko okulira na kereziya y'e Bujuuko. Twatwetaaze tukubire ku nooti 784 27 22 36 oba nooti 755 5 4 City View Gardens Nansana Bujuuko. Kyembadde mwagaliza embazze kibuyaga asudde Tronaz Dry Cleaning e Bujuuko ky'ekyokuddamu kyo bya dry cleaning services. Twoza engoye za buli kika emijoze uniform gomesi amasuuti n'engoye z'emikolo zonna tusangibwa Bujuuko Katete stage awo ku Kalongooti ku kkubo eridda ekyebando. Leeta engoye zo mu Tronaz Dry Cleaning tukwoleze ku bbeeyi rayisi. Okumanya ebisingawo kuba ku nooti 7 nooti 7 42 4 7 ate muzibuwa olina okukomaawo kyebayita nti eyasuzeyo ne bookeera bakuwa Oluganda mpolampola eyasuzeyo ne bookeera
kati nali mukyawo omwana wange emyezi 3 mulekerana nzembe awo n'ekizadde kyali tekiggwa okukomaawo kizadde kyalina okuggwa kuba natuukawo ne bangulira ennyama ne bafumba amatooke ebere bwe byakoma ngira nadda ku binyeebwa ate nali nze nali byegulidde akasente ke najja ewaffe aba kukwongera olulala uliriza tugende maaso mu process eno ey'okuzaala jjukira nazaalira Kawolo hospital bakufaako bulungi Kawolo hospital ate balaba omwaka gwe gumu guli n'akaguvaamu ne fayiro yange tebannabagitereka enzuuno ntuusi oleesa omulala musawo yaŋŋamba si gwe gundi yenze 2010 nti yenze naŋŋamba bw'omala ozaala ono komawo tukukuba empisa ya family planning naye ogenda fiira muleeba nabaana situmulabanga nalina nabaana yakisa era neŋŋamba ti kati saawa zino bba omwaka ndowooza oba nza omusajja aliyo yawulira ayagala kuzaala abaana walwawo yakisa nina yakisa nange njimanyi gwa walwawo myezi 6 beera oleeta omulala 225 tugeze nzadde 225 mu gw'omwenda 226 mu gw'okubiri mba ndi lubuto mwana kasaweze emyezi 3 mba ndi lubuto ono aba aweze omwaka ng'oli nzaala kakati gwa magezi ag'okukola agali gamu babeeranga olumala okuzaala basookanga bakuza eri myezi 6 bwe giggwako obanga gigenda mu 9 nga bakuza kyekyokukolera nedda kati family planning yedda era nali nva ewaffe nayitira mu kakiriniki ensonga nali nva ewaffe oleeta omwana eno nasiibula bulungi nange nekitala ne baŋŋamba embeera gye wagiramu twagiraba obugoye buubwo twalako n'emmere nekana akasente kakubeere mu nsawo toziraga omusajja n'ennamba y'essimu ogiraba ne bagimpandikira akapapula singa otuuka embeera ng'egaanye tukubire tukuleetere emmere kuba ewaffe twali tuli bulungi neno bambi maama yali ayagala omuko mama yali tayagala muko wabula yali ayagala muwala we ko yali amanyi nze ndi waki ekyo neno wali ogiryawo ekanga mukoto muwadde nti kati era yali ayagala muwala waalye omukazi omuzadde kuva n'eryo kitegeere bwakutikka n'agamba genda na bino biba bibyo tayagala muko takulimba toyongerako yali tayagala muko sirise yali ayagala eri embeera gye nagiramu ereme kubeerawo kubona tuuka ne munyumiza up to Z nanga kati atoddayo yampakira emimonde mukwana emiwogo ebinyeebwa twabiryako ndowooza okumala wiiki singa 2 kati omwana ono n'emyezi 3 ozeeyo oli yagenda kukola naye yakomawo najja alaba omwana kati ate we yakomawo n'asiba amakanda ayagala mukyala we ebbuba lyali mu 10 kyenakyo ye atakububira olaba emyaka egyo naye kati munange saawa olaba kati naye emyaka egyo munaye yali musajja muto naye ng'ekyabubira takimanyi nti kintu mwanyina nali kiwala kirungi nga nina empisa simanyi kati oba nkyali kirungi simanyi so ogegeze noweewa namba onkuba naye nga sikiraba Tronaz Media kwe tuli ebyo byonna bisanga ku Tronaz Media kweno program ebiwoobe mu nsi y'omukwano abantu balina ebintu bingi bibakaabya ate bibaluma balina obulumi bungi biruma yabadde atandika n'ekigambo kye yagambye Nazaala kisiraani ekyo n'aba nange kiki sigambe bannazaala bonna abamu naddala atategeera nti n'omwana omuwala afumbiddwa wa mutabani wa bamwana kati nga process eyewedde ey'omwana mwana aweze emyezi 5 tandika olaba ke bayita oba akazito oba ekyakukomyawo kyakujjutuka nti ewammwe tolinayo space tolinayo kagaapu konna kubanga ogenda okomawo kitegeeza wano woli bulungi obeerawo bulungi ng'oli wano lwali lumu omwami yakomawo ng'atamidde naŋŋamba emmere eriwa ne mugamba munnange mwatulegedde afu y'akawunga abantu 7 obwogo bwe nasimye bwabadde buto ate omwana wange sikyalina mabeere fene gwe twatemye abaana bakomyewo ku ssomero ne bamulya era bamunyweddeko mazzi gokya bataddemu omujaaja saasigaza mmere yampujja empyezi nnyanga ozibala 1 2
Satu. Kitwale ono yenze. Omusajja ndi waggulu. Wa. Ogambye otya kaddewo? Ono yenze. Omusajja ndi waggulu ku buliri. Ate no si buliri. Wabula akaliri. Ali kungulu kugwe. Ali kungulu. Kati akukuba. Akukuba. Ate namala okuyisaamu empinya nakwata mu bulago kankutte ndaba ne wamwe tebammanyi. Kyekyakukomyawo wanakuyita. Kyengambye nti omwana omuwala bambi. Kwegamba okukukubira waggulu wano. Kyali nga yalaba nga oyo musinga manyi nti omuddukako. Ngambye bye biseera nga ne we yali ankola ki nga nze natwala ekya mama wange era nakati mama wange taata agenza okufa tamanyi musajja mulala. Nteekako n'omukono gwange. Nga nkwata nnyo mama wange bye yalinga akula nga tulaba taata. Mama ayita addamu taata. Mama yinga ne bamuvuma. Taata bansonyi. Kati era yamala okumpujja empi ne nyimukawo kati mba nyimukawo nangamba ye nga tokaaba nga nazimanyira. Nga tokaaba. Abasajja mujoga. Ogabuzo te mwana wa munno mu nga tokaaba. Nakomyawo. Nakuongera. Jukira. Omwana wa myezi 5 kyali mu lunaka weri. Okunyonga yankuba ekikonde mu lubuto. Nensesema omusaayi. Mulamu wange twali mu nyumba yemu kuba yali nyumba nene lumu 4. Namugamba naye gundi. Omukazi gwotuntuza wotyo. Tolina ky'omuwadde yasiibye enjala. Lwaki tomuleka nadde ewaabwe? Ogenda muttira wano. Kankitte nafuluma. Ekyanyama nti omwana yali yeebase. Nenfuluma nentula wenti muyembe. Gwali awo gwasikatira weeguti. Kati olw'ennaku ennyingi ne bakawenti. Musota ne gujja ne guyitawo weeguti. Ndeka naawe. Nekukirira nze yankugamba mbitegeera era naye bwali balabye ka video awo omuyembe agumanyi gumpi ne kumalala ewaabwe. Ne gukkira ne gujja ne gunezingiriramu weeguti. Kati omutwe ne gukutunuza waggulu. Kati empewo y'essaawa awo 19 ensisimula ngenda okuwulira ekintu kinyogoga. Kinyogoga kiri mu bulago. Kati wanakwata wenti kume nago ngukoze eki ngukutte ne gukyusayo guti omutwe era nasigala ntudde we ninga kati ekuba kuntema gunteme nfe bonene jine emigo naye dakika ke twegogedde wano bwe guba gudduka kuba gwadduse kuba gwadduse n'obudde buba bunyogovu gwali tekusobola kudduka kubanga nagwo obudde bugunyogoga nagwo gunoonya akabugumu kati nagwo gwali gufunya akabugumu mu bulago bwange engeri gye nali nezinze bwenti kati ensisimuka nkola bwenti kume nagwo eri waggulu gye gutadde omutwe gwekanze kati ogwekanga gwata omulundi gumu obulago bwange gwe ne gwambuka waggulu era namanya nti singa guddamu ne gutunuza omutwe guti oba owedde nayimukawo buyimusi nenzira ate ku kabalaza ku mulyango nensirika bwenti oli beebase mu yeebase ngenda owulira omwana ssaawa 11 akaaba ekino ekisiru kiri luddawa nze taata ndi wano wabweru ku mulyango nayimuka nagulawo nga ntintima bwenki mwali mubeera walako ne maama bankugamba enja maama yali alina ennyumba ye yali abeeramu ne taata saata samusanga nasanga yafa kati nga balina ennyumba gye baazimba nga ab'ekika nga nyumba eyo erimu luumu zaali 4 eddiiro ebisenge 3 kati ffe nga tuli mu kisenge kyakumeka kyakubiri naye nga waliwo ne mulamu wange omulenzi naye ali mu luumu ndala eyo ennyumba gye twasulangamu era weyaggulawo nendaba omwana wange nga n'amabeere temukyali era nayimuka supiidi nenteekako wali ebikyali nenoonya obuku 11 nazaala awulira omuntu agwirana ani oyo konzenze maama Jovia kiki tinoonya kyayi w'omwana nalina busukaali obw'empeke nga nabukukulira wansi w'ekitanda era najjayo akaweke kamu nenkatabula mu mazzi gaffe gali nga taddemu otujaaja nemuwa omwana nanywa neyeeba nejjukira yankubya ekikonde nasesemya omusaayi olina ogendako mu ddwaliro ewaani era we bwakya nenoonya kamunye wange n'ekiwankulaata nenywa nembeerawo siriiwo agenda mu ddwaliro lyani ye omuntu eyakukubya ezo zonna empi n'agamba singa ofa otandika otya nti sebo njaga genda ku muddwaliro taata takwongana nga afiira ddala ate Katonda we yanyawe nali noonya kamunye nengwa ku kifo n'ekyayengera era nakiwanula n'ekireetera abaana ewaka kuba ffenna twasula njala era ne muzukusa taata ffene wuuno taata ki mukama wange bba wange aba taata gyendi kuba yandabirira
jukidde waliwo muto wange tanaba kuwasa okyayinza okufuna totandika tonakumaliriza toleeta ebirala tugende mu maaso kati nga wayiseewo wiiki olwo ntuuka mu bbanga erikoowa omanye abakazi tulina oba kino mwali mukirabye okimanyi nti omukazi asobola okwagala naye ate bwakyawa bubi muli bazibu kati natuuka esaala ne byanga bintami ng'empisi kyaziwulira enjala sikyagiwulira nga n'omwana ne waakaba ntunuulirawo andi emmere tewali mpulira nga ngenda mu kibira kyange n'embazzi n'entema enku naye ng'enku ez'N2,250 nga ziba nnyingi nenzitwala mu senta zena nzijjudde amabavu ne bampa 2,000 n'engula ebinyeebwa n'enkomawo ne afu y'akawunga n'engoyera abaliwo ne tulya omwana wange ne tulya. Ogenda mu kibira n'ofuna enku ogenda ali mu sena n'ozitunda n'ofuna ekyokulya naye nga nina omwami era ajja nanjawula oba ontegedde natoolako kike naye nga wendi nemanyi bijja kuggwa olwo ensonga kijaawa wano nti owaayi tazzeeyo kukola kubanga mirimu gyeweddewo ebyennyanja kati omusana gwaka nnyo bikyaliyo biki nze kakati gendako mu senta okole ononyeeko wakiri 2 wakiri zonna ofuna egwani anjasamira mama takulabirira tolya ba maama yali akuwa sente naawe olimba maama anywa walagi neerabira n'erinnya lye kati ampe sente ki va ku maama anywa najja siye mukatuliki simanyi alina akayiba kajayimba simatagena olwomanya ajja no muvire mbayiteko oyo agenda kuwaki naye nga ddala nga yeerabira erinnya lye ate kati omuntu asobola okunywa walagi neerabira ne waayita ajjukire erinnya lye era atuuka nga bagamba mutamiivu tabaaga atuuka n'agibaaga naye nze we natuukira ekiseera ne manya nti kati bano nabo bankoowa nazaala we yatandika okunkuba omwana akuba ne mama akuba olakukuba kugamba atya ankuba omwana we lwaki mukaabi lwaki sisobola kulima mmere nebalirawo ne tulya girime leero ebale tulye ate ankuba atamidde ate teri muntu akola kintu nga atamidde nonga nti ekitiya kirowozezza kuba mwakafaananyi olaba essaawa zino sinaweza myaka 2 abakulaba eyo balaba nti era manyi abali eyo batandise dde okukomplaininga bannange yeyeye abeerawa erere akanamba k'essimu siruwalira muli naye kyeneebuuza kwegyo emyaka egyo emito weegityo nga buli omu ku kyalo alaba nti ku kyalo waliwo n'omukyala sikyamanyi bulungi bwabeera yansanga nga ntudde mabega w'ennyumba nangamba oli muwala wange lwaki todda wammwe kiki ekikwesibya mwino famire etakubala namu namagezi kaali kabula katona akugambe nina mutabani wange jangu okutwala mubeere wamu nze ndowooza era yali abulako kuba yantunuuliranga nga ngenda mu nnimiro ekigambo yakidaivatinga kyali kyekyo kubanga olabira ddala omwana w'empisa asaana kufumbira mutabani waali ali mu kaseera k'okufuna omukazi naye waliwo kino ekijolonga omwana wa bene tetuli mu kiseera kya kusiiba kimanyi kati sawa zino duwa nnyingi kati ezo duwa nze nali nga nzimanya oluzimanya ng'okola otya ewagundi waliyo duwa nze ngenda nenfumba nenkola ti nemenkinga shuwa nti nvayo nesepiti y'omuceere namba eka naawe totulimba waba alimba ajjanjulira afune olunaku guno obusefuliya oba esefuli nga ye mwennyini yakubuuza leero ofunye esepiti mmeka ez'omuceere bwolina makenga shuwa ogenda nekireesu nogende waseeka nomugaseeka salamu ala era yo siri musiramu owedde njingitatala olabye nga wale kumusalamu ala kumatula kiki mukwano munange wakatuli bubi baba nakuyolera bambi musera musawayo kusiba baseka baba balungi baba balamu baba bantu balamu yanjoleranga omuceere sindabanda kulya nako ekyenda nenga omwana wange mmanyi afunye ekyokulya era nga lumu yanjolerako omuceere nga mungi nenkwata omuceere ogumu nenguteeka wa omanyi ogusiba bulungi mu kaveera neguteeka wansi w'omupalisi wooti omwana wateeka wati omutwe wenagusibira nga nkimanyi guli we gunaggwaawo ngenda kuba sifunye kuba sinza jjula oba ontegedde
nga Nazala yalina okujjula akuweeko. Kati waba mpadde akatini nga tekamala nzirayo mu luumu yange n'otoolako kati akaceere nenkalyako n'omwana wange ne muwa n'amazzi n'anywa ne twebaka. Ku mukutu kwe tuli nga tuli ne Nandegeya Margaret akubuulira mu programu yaffe eno ebiwoobe mu nsi y'omukwano. Na lwaki essaawa zino ayinza okuba nga eyeegomba kigambo omusajja nale tunadda ku biti era omala n'oyagala tunaatera obapangisa ate lupangisa baaki kolera ekyoyagala eki kyokama nga nagenze nengula kyenjagala kyekinkweza nenjagala nemmala nga sifunye musajja kumupangisa. kati gwe obusungu obuba obuvaawa kati ate bwe nkomezaawo eyo history kati ate mpulira obusungu bungi saasira na kati abadde alowooza okunkwana kuba natoba Nazala n'akukuba omwami najja n'akukuba ate n'amala n'akusaba enva n'akukubira ku nva ze wagenze mu nku osonde ogule enva ate n'abaana abatali babo balye waffe nakula mama wange nga akuza abaana n'abatali babe wakati wabeera kkubo buli akyama alina okulya wakiri gwe osigala nga tolidde naye nga bo balidde. Kati ekiseera Nazala we yasembayo okunkuba era obulamu bwange nasemba okubeera mu famire yaabo lwayisaawa nga 3 abakomyewo yakeera kiro yakukunywera yansanga omwana akaaba ebinyeebwa bitokota njagala bitokote mangu kanakeru kaveeko muwe ku muwogo oli gwe nasemye omutoototo agonda ali akole ki yampujja empi olwali myaka emeka omwana yali awezezza omwaka yali awezezza omwaka akuwujja empi yampujja oluyi nenkwata guno mukubo nengukuba bwe nti mu byenda mu binyeebwa nengujjamu nangamba ate nja kwongera n'ebyo binyeebwa bimpe bikuyiire nabikwata nabiyiwa emmanju togenda bbirya gwa muzukulu wange tambula otuviire balaba twakuyita ye lwaki otwesibako okimanyi nti guno omukono saguya nti guyidde era zennyini essaawa ze natambuliramu paka mu kisenge nina mama wange ekisikaati kye yali yampa kyali kya sisita wange nga kinene nga okiteekamu sikaati 4 ekiraga nti oyambadde yataddemu munda sikaati nenkwata n'ekijaketi kye nali nina nekiteekamu munda bulawuzi endala zaali 3 neŋŋamba wano banfiira mu kkubo saawa 3 ez'ekiro naye mba nsimbula bwenti nogamba mwana wange omwana yaate akaana nenga akansoke ninde butye sawa nga 10 nine mbakonkoni bagaye mupe ku jovi ya muwe chai mpete naye yabwe nakola nasula ntu n'omwami teyadda koolo nimanyi nti omwami yatokako ekiseera nga nkubuusebuuseemu n'aleeta omukazi n'angamba nga va ku buliri ono yeebaka ate olina okkera 12 obafumbira tubadde tuwulira biwulire nga era mbigamba tebiriyo va ku buliri munno yeebake naye nga buliri ki bwonzijjako buli obukalu banga ettako ly'omusezi n'ova ku buliri omukyala naddako ne bakola bye bakola libali kaluba wali olirabye zirirabagako yankugaye libali kaluba anti lyabakukunya ati ku malaalo ku bisenge bya bannaabwe talina byakukola sibo bajjudde sokoleke oli gwe bagambe naye bannaayi sebintu bino ebintu binsobera binnema oluusi okutegeera gwe baleese naye n'asiruwala naye baka nga avuuvuddeko n'asinda okusinga gwaliwo nozuuka ku makya n'ofumba amazzi jukira bwaleeta omugenyi agirako n'akaceere afu agula emmere waka buli lunaku afu okera omufumbire kofuna kyansi n'oterekako akatini k'omwana kanaalya n'okera n'ofumba n'amazzi n'obawa taata amaze otekayo amazzi mu kiyigo omugole genda onaabe nasuze wali mu ddiro wansi ku seminti n'omwana wange era ne butya nga nze tebikyannuma kale tugambe ebyo ebiseera bye nali simanyi bbuba kyeki nali simanyi nti n'omuntu obeerako n'omusajja nga wuwo wekka
wabula nga nze manyi kimu engeri taata yali alina abakazi babiri tosanga nono naye akoze nga taata niko bakola ng'omanyi nti ekyo kiri nomo nti omuntu ofunayo omuntu omulala ne baleeta gwe nova ku buliri ne bakolako bye bakola bwe bagenda osobola okuddako oba nakugamba todda ku buliri ate bwali bulungi mugenyi akomawo ate yonna experience nagiyitamu kati ate Nazaala lwe yasinga okungoba olwo lwennyini bwe nasiba ebintu byange kati ntuuka ku mulyango tuzzeeyo wali 11 nkonkona mwana wuyange omwana akaaba maama ne mugamba maama bampe Jovi yamufumbira ekyayi njamuwa wala gy'asirike mu reality omwana wange saawa zino amanyi wala gikeki sokolike naawe mu kifo kyakye yafunanga waragi yamuwa waragi nga muwulira omwana n'amunywa ne yeebaka abatamidde era onawe yange omwana yeebase nawulira obukyayi eri abantu abo obukyayi ate ne bukwata n'omwana wange reality nga sikulima omwana namukyawa ku bye bankola ndi muzadde era omwana oyo buli wentuula awo nziramu kalaavu kali nti nze namuzaala naye ate bwanyiiza mwesonyiwa mangu kuba manyi ali waabo ate manyi nazaala mwana muwala bw'alituuka ekiseera nga wuyo ayagala nnyina alibuuliriza nti maama wange yali wano yali akolawo ki ye yavaawo atya kuba baliwo nakati bakyaliwo bali afene waabwe bali afene waliwo ekikulu gye beeyongera ku Tronaz Media kwetuli ne programu yaffe ebiwoobe nsi y'omukwano Nandegeya akubuulira emboozi eno n'owulira nga naawe kennyini owulira oyagala kukaaba nze mmanyi abammanyi mugamba nti leero enseko zaalazeewa naye owulira nga naawe ekintu kikukutte mu mutima musota ne gukugenda mwana w'abendo oba wajjayo waaki ate ekyo saakigamba ne maama wange ne babulaza wange tebakimanyi ne sisa wange tebakimanyi nakikweka bw'oba ng'owulira first time omwana w'abendi ngo tomusobola mutagende ate bannaye abavubuka abasajja abaami bataata baganda bange mikwano gyange bw'oba ofunye omwana w'abendi kikujjako kyogende ewaabwe n'omanyayo n'otegeera nti omwana ono ava wa mulina ebintu byemwekwasa maama nze naatwalayo bagambe baagala bintu byo kukula okutuuka we bali bali ku bintu byo banaye mutuleke genda ewaabwe tegeere omukyala mwana w'abendi gw'obeera naye gy'ava twagenda kawantu mukwano gwange nga mukyala we yafa tulowooza gyagenda bali bamugambye nti omwana waffe mukomye waziikibwe wano kumbe takolanga ki tagendangayo sigenda kwogerayo banaakalaba banaakategeera bamuko babazizza wali mu ku buyumba nti buyumba bwa rawundi bwe buti bwasubi amudda wali bamuko mudda wali abakatalekata bulungi emigo gyammwe giwulire bamala kubayingiza wali kati omugenzi bamuzizza wano ali mu nyumba ya taata kati nga bajja abagamba bannaaye nga kitalo kibiki naye kyabadde kityaze oli ngazza oluggi ng'alusiba ng'agamba ng'ayimirira ebweru ng'agamba nti tubabanja ssente bwe ziti okuziika omwana waffe mugenda musasula wano kati oba temugenda musasula mutubuulire muli mu nnyumba ya ssubi muli babasibiddemu kati kiki kye mulina okubagamba awo nti taata twagala bwe ziti kati negotiation ne ziyingirawo nti twagala obukadde 5 nti bannaye tujja sobola akakadde kamu nti nedda muleete akakadde tubabanja bwe ziti nedda mukube amasimu baweereze ssente naye nga luli kyakulema okukola naye singa wagenda ewaka n'olaba mwana muwala waava muno mukulu muno waava kyandibadde oba oliawo kikakkana naye
abantu basonda sente, abantu mu kizibu baleeta sente. Baleeta. Bangu wano tuli mu nnyumba batusibidde bannaye mwangu ya sente tufuate tumanyi kiddako. Balinga bagambe bwero ne zijja. Era zijja. Sente zijja ku masimu. Kuzikola transfer ku nesimu yono. Then ziriwo muzireete. Ziweze ate muziyisa mu katuli. Wa mu katuli ka nyumba. Sikugamba mu babagulira omuyinza okubakuba. Antere. Then oluvannyuma kale kyekyo kati mufulume jangu muziike mukyala wammwe. Mubeerawo. Buli omu yanoonyanga wakola ki wadda. Nenga byonna mmwe abatamanyi na mukazi bw'awooma mwe abalugwamu. Nenga gw'obadde n'omukazi tofunye mu common sense egamba ono omukazi lwaki sigendako waabo. Abazadde omwana bw'aba aleese mwana munne yansa nyangu nnyo omugjeewa nti amugje Masaka angambye wabo Masaka muwala jangu mubuuze avaawo abazadde be tekirina nsonga yonna tekirina kyekigaana kumubuuza abazadde be amannya n'amanya nti mu kitundu bwe kiti ate obuuli awo abeera agenda kugamba ebitundu ebyo nga waliwo amanyiiyo nti mu kitundu bwe kiti mubagundi bwe bati nga amanyiiyo naye bannaayi n'obeera n'omwana wa munno n'omubonyaabonya nga ante nente nno mpola ng'enzi ne zirima ntunuulira omubiri ogwali gulima munnange guno omubiri tegwaliwo kukomya obukomi guno omubiri maze kujja Kampala nempita mu bikongo bule ne bankuba kano makuba nakakongo ne ngamba okay tegeeza kati mulavu nina kubeera kumi ne bagiwutomeza esete nogamba wamaka male kati amalomu wawala giyebaka nafuna sitaani mu mutima ne ngamba gwe jjovu y'okuddamu okudda eno ng'oli wa myaka 7 era nasikola notambula novayo natambula kati bala Kabimbiri abawulira Kabimbiri mumumanyi nange mumanyi Kayunga Road natambula Kabimbiri ebigere mpaka Mukono ova Kabimbiri nojja wano ekalagi nogende Mukono oba wayita eri shortcut eri nze simanyi shortcut olaba mu Kisenyi ekisenyi ekirimu omukyere none kati kiyite mugenda genda jukirawo wona gundi eyo yonna process eyo yonna bandoga ettalo kati mu bulumi obwo guno gwennyini omukono gwe nakuba mu binyeebwa ate gwe gwaliko ettalo guno gwennyini guno gwolaba tambula n'omukono gwange eno guyidde eno ttalo liri wano weeriti waliwo omukyala kyeka yafa n'okufa era Mukama aba yafa amuwumuza emirembe amwongereko ebirungi waba gyali yeebale nnyo yeebalire ddala bwabanga waliwo neyandaba kwoyo omukyalo oba muwala we mukwano maama we yankolera kinene yansanga mu kkubo ngambulako kimu kugwa mu kkubo bala okuva Kabimbiri ng'oyingira Mukono ekyo Kisenyi okiraba ekyo manyiyo kati ng'okibuuse waliwo ennyumba esookawo eri sayidi y'eno kyalo yansanga n'engwawo n'ayita abasajja abali mu muceere bambebe naye nga babeba balowooza babeba kumbe nneesaze engoye ziri muli munda ne ntuuka ne banteeka wali wansi ne banjayiyawo akafaali so ne banneebasanga mayiti ne bannyambula lumu ku lumu ne bateeka wali ne bampa amazzi ne banyiga omukono guno ne bansiigako eddagala kuno ne bannaaza naye nga ne basaawo wansi sikyategeera ng'ebigere bizimbye bikomeeri luvannyuma nnyo ntereera bampadde ku kyokulya bambuuza obeerawa ne mbanyonnyola Mukono okwata wano olina ennamba y'essimu ne mbagamba bagamba teggwa marojo emboozi ekwasa ennaku emboozi ekulowoozesa bingi n'ogamba nti nze singa nkitegeera mwana wange yali mu mbeera eyo bwentuuka kembakola baba bamanyi otuuse waka maama akwagazisa omwana awe tugenda kuwumbawumbiraawo nadamu nenkubayo akasimu mwana wange okubira ani nakubira musajja yaŋŋamba bo watambula n'ogenda toddamu kubuuza mwana toddamu kubuuza bya mwana
wesonyiwe n'omwana kitwale nti tozaalanga ku mwana. Kirungi nti nagiteeka mu loudspeaker maama n'abiwulira. Maama ne mugamba kati okuddamu okulaba nga nzizemu okuba ku ssimu yaabwe kiriba kizibu ky'amaanyi. Tujja kudda nga tutegeera nti kituufu yakuba essimu oba teyagikuba. Awo wennyini we tujja kuddira nti bwe yatuuka yamala n'abakubira essimu oba nedda ajja kuba atubuulira. Tugenda kubanga tusiibula tufuumulira wano tujja kuma mu kitundu ekyokubiri kubanga olina obulumi bungi. Nange mbuwulidde kati nga bunjokya wano ku mutima. Buwulira bunjokyeza. Kati gwe atakirimu obuwuliro oti. Bampulira bubi. Kizibu. Olaba nakugambye nti singa nalinze nandikaabye. Nikawedde kaseera katono ngamba nti taata yakaaba nnyo. Mba manyi embeera eyo bw'ebeera eruma. Waliwo omusajja omusiraamu alina obuntu eyagamba mbu kiba kiseera nga mpulira nkwagala nnyo. Oyo omuwulira nnyo ku TikTok. Teeka kiti. Alina akagambo ke yagamba nti lwaki oyagala nze nsooke ngwe ate gwe omala ogweyo. Kati oli kuwani? Kyentegeeza kati gwe lwaki tobeera gwe. Siibula omulabi wa Tronas Media awo nno bagambe ekitundu ekyokubiri kijja. Abalabi baffe abalungi kati njogereza nayanziza okumpuliriza ate ekitundu ekirala kingi nga ntuuse e Kampala. Eggaali ze bampisaamu okutuuka wano wendi okundaba nga bwendi. N'abasajja abafumba abamu mubeegendereze bwe kitundu bwe tujja ekyokubiri. Mwebale kumpuliriza. Tekibeereyo n'ekyokusatu. Gyebiri. N'okukujja mu kibuga ne bakutwala mu kyalo. Eyo yonna laba. Gwe wenna omulabi wa Tronas Media tukugamba nti tova ku mukutu. Programu ebiwoobe mu nsi y'omukwano ey'olwaleero bwetyo bwetambudde nga tuli ne Nandegya Margaret mu bulumi obw'ekitalo. Ate bungi. Bungi. Era oli wojja nontomera n'enkugamba naye gwe singa tewabonyaabonya mwana wa Twono simanyi newe yandibadde kana akatebe kandibadde tekamumala. Sandibadde nandibadde ndi muwala wa mpisa era singa nagwa mu mikono gy'omusajja omutuufu. Singa kati agamba nafuna omukazi ategeera. Tugamba nti mubeere bulungi mweraba.